Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga to missing nsonga yonna. Leero nkuleetedde omubaka amanyiddwa nga Honorable Robert Ssekitooleko ono nga yawangula akalulu ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lwa censure motion egenda maaso mu parliament ene 11 ababaka abana abo ba commissioners okubanga waliwo kaweefube okubajja mu offices zaabwe ez'obwa commissioner era nga petition eyo ekulembeddwamu Honorable Theodore Ssekikubo neegattibwako abalala nga Joseph Gonzaga Sewungu n'ababaka abalala nga bagamba nti obuli bw'enguzi engeri parliament abantu gye batandise ogirabamu ekyamazima abali b'enguzi twetaaga ne tuba nga tubakolako. Ekibiina ekya National Unity Platform kivuddeyo nga kikubiriza ababaka baakyo abali ku kaadi y'ekibiina kya NUP babeere nga basayininga ku motion eyo kubanga kyonga ekibiina bano nga bagamba bo tebakkiririza mu nguzi ya kika kyonna era bano oluvannyuma lw'okuba nti baali enguzi ekiteeso ekyo oba motion eyo muyina okubanga mugisayininga. Kakati omubaka ono amanyiddwa nga Robert Ssekitooleko ngenda kuwawana ebigambo byayogedde obiwulire bulungi nnyo. Ategeezezza nti ye tasobola yadde eddakiika n'emu okubeera nga ateeka omukono gwe ku kiwandiiko ekyo oba ku petition eyo. Alina ensonga ze zaawadde ze njagala okuba nga nkuwa era oluvannyuma bwe mba maze obbikuwa ngenda kujja nkuwe engeri y'ebyo ebitonotono ebimukwatako oba oli awo bye wandyetaze okuba nga omanya gwe ali ku mukutu ogwa Redzone TV. Honorable ono amanyiddwa nga Robert Ssekitooleko ye yawangula omusajja oyo John Kirizesto Muyingo sayidize ye Luweero, naye kansooke nkuwe ebigambo byayogedde oba bye yayogedde byensuubira nti oyinza okuba wabirabyeko oba nga tonnabirabako naye nga nze nsazeewo mbikuleetere obeere ng'oddamu byekkaanya owulire Robert Ssekitooleko nsonga ki ye ze yawadde lwaki tagenda kusayininga nono naye abireesemu omukwano. Wuliriza. Wasayininze kyaba commissioner sasayininze kubanga ntuula ku legal committee ensonga eyo mission eyo yetunulira legal and parliamentary committee affairs yetunulira emirimu ya parliament. Toli weni yupi? So ndi weni yupi. NUP etegeeza kubanga nagenda okukola ekituufu mu budde obutuufu. Kati obudde obutuufu butegeeza ndi ku committee eya legal and parliamentary committee. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti mbanga akoze omuwala wange olubuto ate ne muleeta omusajja amunyanjulire. So kati awo sisobola olwo bampe muddo bampe embuuzi. So okufunyisa muwala olubuto n'omubuuza omwami yali omufunyisa kiba kitegeeza bakyokola takimanyi. Kati ekyo kituli muko era tulindidde ensonga bwe bagireeta kiba kitegeeza amaani wemansayinize bagita conflict of interest. So gye sijja kukola kubanga kitegeeza ekitegeeza essente ezo mwe mwaziisa kati ebyo byonna ebiwandiiko saagala gamba lwanze sinza aziiso kyennoonya buli omu kwewabudde kusoma n'okutegeera concept. Abasayinize ba papye abasayinize ba papye ekira nti parliament buli omu ava mu kitundu kya njawulo ate tukola emirimu mu ngeri ya njawulo ate ne concept kwe tukwatira obudde bya njawulo kyobola ne mu kibiina mubaamu abayizi bangi naye buli omu tasobola kuyigira ku level ya munne gyayigiramu. So nange nnyinza okuba sirolaana but sure obanga nyangwa mangu okupiikira nenkola bwe that is it. Tuna kubira simu tunasanyira abalonzi kubira simu kubanga mpeze emyaka 18 emyaka 18 bansunsula ne bangamba ndi mubaka ow'ekitundu ekimu. Kati ekitundu ekyo kitegeeza kyobwesigwa bwabwe mulina kubanga ensonga eyo singa tuba twetaaga okuddayo okunkubira essimu sibalina nakunkubira ssimu nina kgenda muba lukiiko okubabuulira nti paalamenti eri bwete naye ensonga eyo tebanatusindika genda gyebuuzaamu kuba neweeri olupapulo olwo lulungi ne terunategeera luggwerawa lutandikira kuba bo bannayuganda betubaga kusayininga kuki era ku nsonga ki. Kati ebyo byonna tubyetaaga tuleme kulira kisembayo ogende okumala eno nga totegedde kyoliko kuba bannayuganda oyinza okusoma sentence esembayo niweerabira nti ate omulamwa guli gye wabuuse katwagala kutandika ku step kuki ku step bwekubanga kyekyo era nze mmanyi kyera ejja kudda ate wensobola okugasiza ennyo okusinga awo. Oyo bamuyita Honorable Robert Ssekitooleko ono ngenda kujja mbe nga mukuwaako akatonotono koyinza okuba nga omumanyiiko naye nga ensonga ze kakaziwulidde ebigambo biwulidde olw'akakiiko katuulako yagamba
tasobola kubeera nga ate ateeka omukono gwe ku kiwandiiko ekyo. Kati wuliriza, omusajja ono akiikirira constituency bagiyita Bamunaanika esangibwa mu bitundu ebyeruweero oba mu district y'Eruweero. Oluvannyuma lw'ekibiina ekya National Unity Platform okumuwa kaadi, yawangula akalulu ak'obwa MP mu kalulu aka 221 era abantu be yawangula be bano wammanga. Ye Ssekitoleko Robert ku kaadi y'ekibiina kya NUP yafuna obululu 2,785 era nawangula okulonda okwo ku bululu 2,700. Eyali mu kyokubiri yafuna obululu 2,014. Ono nga yali John Kizito Muyingo. Mumumanyi oyo omusajja abadde minisita w'ebyenjigiriza okumala ebbanga era nkakasanga bwe njogera bwe ntyo si mupya nnyo mu matuugo n'ekifaananyi ekyo si kipya mu maaso go. Honorable John Kizito Muyingo ku kaadi y'ekibiina kya NRM yafuna obululu 2,463. Kwaliko omulala bamuyita Muyingo Ronald, ono yali independent, yafuna obululu 10,424. Ono yeye bamuwangula. Kwaliko Matovu Moses yali wa kibiina ekya ANT Alliance for National Transformation, yafuna obululu 483. Kwaliko Kalyesuubula Alex yali wa FDC, yafuna obululu 422. Wabula nga Robert Ssekitoleko ono okusinziira ku mbeera nga bwe byali biyimiridde, singa tegali maanyi ga kibiina kya NUP yali kyandibadde kizibu okubanga kati ssaawa zino mumwogerako ng'omubaka wa Bamunaanika constituency mu palamenti eno ey'e11. Naye bw'atyo bw'ategeezezza, agambye tasobola kukeera ku makya akwate omukono gwe aguteeke ku kiwandiiko ekigenda okubanga kigoba mpuuga mu office ey'obwa commissioner. Bw'atyo amanyiddwa nga Honorable Robert Ssekitoleko. Njagala kubanga nkakwongera oddemu okawulirize gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ensonga zino tubeere nga ate zeggukira ddala. Ate naba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomissinga nsonga yonna n'obeera nga otambula naffe mu mbeera zonna. Kati kkiriza nkutegeeze ku Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa ng'era bwentera okugamba, asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja okumpi ne Nairo. Akola ku bizibu ebyenjawulo nga bwenzize mbigamba, akola ku nsonga z'amaka, akola ku nsonga z'ebyensimbi, sente tezirabika, akwasaganyiriza ku nsonga gw'ayagala okugenda ebweru ng'ebintu tebitambula bulungi nnyo, oyagala okuba ng'osumululwa emikisa, byonna abikolako bulungi nnyo, n'oba ng'ate akutereeza n'oterera nga bw'olina okuba ng'oba. Bamuyita Haji Kasujja, musomi wa dduwa, asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja. Ennamba y'essimu yeeyo 0753 85 64. Erine ku WhatsApp era osobola okuyitira ku WhatsApp n'oba ng'ate omusisinkana. Honorable Robert Ssekitoleko bw'atyo bwe yagambye. Red Zone TV kwoli weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, tuwuliziganye mu updates eziddako mu maaso awo.